nkugambye naye nga lihaso munnange zikutte omuliro wali omuyimbi King Saha kw'ossa ate munnange ate omukyala Halima Namakula munnange lihaso ze zikutte omuliro esayidi eno. By the way n'omukyala Halima Namakula naye abaddemu mu katambi wali naye ng'akoona dansi bitya naye nga byengenda okubeera nga nkutuusaako inaawo King Saha alina engeri gy'azzeemu kaawo n'ayimbamuko ku Chameleone ne Bebe Cool awo naye nga ngenda kubeera nga mbikutuusaako kw'ossa ate omukulu munnange ate Chameleone wali ali munnange ate abroad esayidi eyo mu Kenya byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga n'omukulu munnange ate Bebe Cool awadde munnange ate omukyala Halima Namakula drop byengenda okubeera nga njijjako maaso awo nabyo bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi kansuke nkutegeezeko katambi kana akabadde kakutte omubabiro wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok eside eno kakati nno wali oluyimba ekimbeewo lubadde lukutte vibe wali mu rehearsals. King Saha alina engeri awo gy'abadde ayingiramu vibe awo n'omukyala Halima Namakula awo kugambye ekibadde mu katambi era nga bongezaako okulaba sigenda kubeera nga njogera bingi naye kansooke nkuweeko ku katambi kano olabe ekibadde munnange ate wali mu katambi. Yoyo nno munnange ate omuyimbi King Saha engeri ate gye yayuguumizaamu rehearsals z'omukyala munnange ate Halima Namakula era nga bw'olengedde mubaddemuko ba artist ab'enjawulo omukyala Halima Namakula esayidi eyo era nga boogezaako okulaba munnange ate akatambi era ku sayidi y'emu jjukira nti nno omukyala Halima Namakula ategese munnange wali munnange nga aweza emyaka munnange wali mu kisaawe ky'omuziki kakati nno agenda kubeera nno nga celebratinga wali nga 26 nno July munnange agenda kubeera wali ku Serena agenda kubeera munnange ate wali ku Serena omukyala Halima Namakula esayidi eyo kakati nno wali ne Bebe Cool nno naye avuddeyo ku wali n'amuwa drop. Yo, what's up? This is the Gagaman President, Bebe Cool. I'd like to ask all my fans and friends and every Ugandan lover of music, Ugandan arts in the industry, please, on the 26th of July, let's be at Serena celebrating arts and culture. Mama Halima making 50 years in the music industry. I love you all. Big up, Bebe Cool Seso. Tusinkaneyo, enagusomwezi 26 July ku Serena. That was celebrating our creative arts. Mama Halima at 50, big up. Boy kityo nkugambye ng'ali muwamuko bambi ate drop omukyala Halima Namakula kakati nno bwe nti bwenkoze katambi ako era kankugyeoko omuyimbi munnange ate Dr. Jose Chameleone navuddeyoko nenkulagako ku wali ng'ali mu kusimbula okuva wali ku kisaawe kakati nno ali abroad eno munnange mu Kenya era nga alinayo show nengeddekoko ne ku mwana mwenzi munnange ate Suspect Liza naye abadde naye mu katambi era nga boogezako okulaba babadde bali mu kutambula awo mu kisaawe wali munnange ate mu Nairobi esayidi eyo kw'ossa ate ne muwala munnange ate wa AK47 brother we omugenzi munnange ate AK47 kakati nno era nga boogezako okulaba akatambi ako kabadde kakutumba biro wali
munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Ojjukira nti nno nakusuubiza ne kugamba nti nno nja kubanga nkutegeezaako ebinafaayo ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone gyali eno munnange ate abroad wali nja kubeera nga mbikutuusaako. By the way wabaddewo ku wali ne update ebadde etambula ku mwana muwala Zaira Baby nno akatambi kano kabadde koogeza abamu obwama. Mwana muwala ono jjukira nti nno yali yakavaayo n'alaga emmotoka ye wali naye ku mulundi guno munnange emmotoka eyo eri mu kwogeza abamu obwama. Bagamba bannange mwana muwala munnange akasente keeyongeredde ddala Zaira Baby naye nga bannange aba Bro family munnange wali babadde bali mu kwogera obwama wali beebuuza bagamba ye mwana muwala naye nga munnange byebyo ebikyagira mu maaso okutwedinga ku mwana muwala munnange ate TikToker oba dancer munnange wali ku mukutu ogwa TikTok omwatiikirivu munnange ate muyite Zaira Baby era nga bw'atyo munnange mwana muwala oyo nno atwedinga nnyo era nga vidiyo nno ateekayo ko wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa TikTok ku page ye. Alright, bwenti bwenkoze munnange ate omukyekingako mwana muwala munnange ate Zaira Baby era nga boogezaako okulaba babadde nno bali mu kushootinga munnange ate content abadde ali mu kushootinga munnange ate content we mwana muwala munnange ate Zaira Baby era nga boogezaako okulaba munnange ate ekibadde kitambula wali mu katambi wonna. Kakati nno ngenda kubeera nno nga nkomawo ku maaso eyo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kusa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Ngenda kubeera nno nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala katono nnyo bwenti.